Esale yali wano ku Sande wali ogirabye. Yali amaanyi. Abasoma mu Lukalamoja, abasoma mu Lukyoli, mu Lusoga. Esala yali mu Luganda, esala yakwata wansi ne waggulu wano. N'abalundi n'ebigoma byabwe biri ebinene. Abubububububu. Esala yali y'amaanyi. Kati ne tufuna okusisinkana ne gavumenti. Omukulembeze Deputy Prime Minister ow'ekitiibwa omukenkufu Rebecca Kadaga yagituuzizza mu Prime Minister's office. Then ne tubeera n'abakulembeze ba banka eno UDB eyatuwola biliyoni ennya kade zifuuse 11 mu mabanja. Kati naye nga waali ojangole ne wabeerawo ne amuyambako yali awo nga beerya, you know, of course bo baba twagala sente zaffe boogera bingi nnyo. Kati saidi eno naffe twabaddeyo n'abayambi ba Prime Minister ne mikwano gyaffe Mwami Lwanjezi n'abayambi be ne Kazola mutabani waffe naye tubadde naye nga tulwanirira ba creative. Ebyavudde mu lukuŋŋaana olwo gavumenti yavuddeyo n'egamba nti yawuliriza byombi, neewuliriza obukulembeze bwa Kikindere Center kyekola mu ggwanga bweyamba mu tourism industry, emirimu gyegaba eri abantu, n'eryokwega nti gavumenti tugenda kukwata tulabe engeri gye tuyamba Ndere. Naye mu kusooka katudiringe n'ebbanja lino. Kati omugezi owadde Attorney General n'aga nti tulina okulaba nti bwe tuba tuwaddeyo sente ezo zifiike emigabo mu Ndere. Ye Mwami Lwanjezi yali ready okupartneringa n'abantu bonna okusevinga ki Ndere. Ate ayagala n'okugifuula ne university abantu basobole okukola ki okusoma for the future. Kati naye negamba nti Lwanjezi naga nti banaye kusooka business bagiggalawo abantu batutta kubanga abantu bakansolinga nnaku ziggwayo nga 3 oyo agenda tuteeka ku Moxon. Kati Matia Kasajja ne bamutaskinga okuwandiikira eri UDB nti gavumenti eri concerned ku kintu kino era eri mu kutegeka okuyamba ensonga eyo erage gye bayita comfort letter mu banking language bagiyitaani comfort letter. Omuguwa ogubadde gutusiba batujjeyo mu ICU batutwala at least mu general ward awo abasawo batujjanjabe nga naye eri tubadde tufa. Nze ndaba wabaddewo kimafya ekibadde kigamba nti Ndere Center tulina ogirya nti kigenda kwebaka. So yes, tulaba waliwo progress naye ate waliwo okumaliriza ensonga bagiyita kola ki kuba waliwo abaganda tugamba nti no obwato bubbira obwato bubbira magoba amaato gwe tomanyi muba oba otuuka bufa magoba era kyekimu okufa n'okubbira mu nnyanja.